era kuraije wabatana bakwogera nsonga yakwasiza kanu Dr. Kizza Besigye abamukuusa ekyo twali bade tukidemanding eggwanga lyali bade limanyi because omuntu omukwatira obweru w'eggwanga kitiisa nnyo kikangira ddala ng'ate okumukomyawo wano mumuvuze butereevu paka mu General Court Martial eriwa Felix Kuraije omwogezi w'amagye kubanga okukwatira mu nsi endala tekitegeeza nti poliisi yeekukutte oba abantu ba bulijjo bano ensonga eba y'amagye wano mu Uganda tulina ekitongole kye bayita External Security Organization ESO kyekikola obulimu module eyo okubegera Uganda wabweru waayo kati bo be bayina okutubuulira kubanga amawulire galaga nti bamukomezaawo wano agenda kupresentingibwa before a court martial kitegeeza nti emisango gye bamukwatidde gyekuusa ku byekinamagye era moroka zirabikanga zeezo kuba ndaba za military ndabyeko wano omukyala Doreen Nyanjula agambye nti no we are much in the military court martial where Dr. Kizza Besigye is expected to be produced. Our phones and bags are being confiscated at the gate. We are told it's for security purposes. Kati buli ekigenda mu maaso kyonna mu mbeera yonna bino bikwatibwa kwa Dr. Besigye kigwa mu proposal fe gye twaleeta nti omukulu wadde ekkubo lyatulekerawo lirimu eryakalulu naye akalulu tukagenderewo mu maanyi gazi regioni tutambulize omwo buli region esinzire mu kitundu kya aka Mr. Wagwan gemanya gange tukakasa nti no bikutambulira bulungi side eyo ndi wano ne General Bigirwa tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebye bitambula soko nzikirize akubuuzeeko tutandike n'ensonga olunaku lwaleero ze tuzze okwogerako wano General buuza ku batulaba abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okomawo wano mu emboozi mu Yugi tusanyuka nnyo bwe mulayikinga emboozi zaffe musharinga bwe mukomentinga bwe muviewinga byonna kye mba mukoze oba olina kyogaseeko ku lutabaalo olw'okugaziya emboozi eno okutuuka ku bantu ab'enjawulo so tubasaba mweyongere n'okukowoola abantu abalala bonna bajje babeereko kubanga kikulu nnyo kubanga abantu Bismillahirrahmanirrahim nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599971 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Funa information so nze General Bigirwa Moses omukulembeze w'ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform ate agenda okubeera omubaka wa parliament owa Kamuli municipality wabati wali kikyuseemu General Bigirwa we tujjidde wano kire kikeesezza olunaku olwaleero omukyala Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo obubaka buno n'agamba nti nno I requested the government of Uganda to release my husband Dr. Kizza Besigye from where he is being held immediately. He was kidnapped last Saturday while he was in Nairobi for Honorable Martha Karua's book launch. Nagamantino, I am now reliably informed that he is in a military jail in Kampala. We, his family and his lawyers, demand to see him. He is not a soldier. Why is he being held in a military jail? Oyo mukyalo oyo Winnie Byanyima yategezezza obubaka obwo. Abakwatibwako ensonga bagezezzaako okuba nga batuukirira abakulira ebyo by'okwerinda
omukulu Felix Kulaije bamubuzizaako awo naye n'abyogera nga alinga tabitegeera bulungi so n'abalala naye nga balabika nga babyegaana naye nga Felix Kulaije kyayogeddeko agambye nti bagende mu kkooti olwaleero balabe osanga bwanaaba nga gyali because kkooti egenda kutuula olunaku olwaleero eya military Makindi nga nti bwanaaba nga gyali balabe banaabayo bamanye ensonga nga bwe zitambula okuva olunaku olw'omukaaga leero olunaku lwakusatu eggwanga nga terimanyanga nti Dr. Kizza Besigye yakwatibwa okuva mu ggwanga lya Kenya. Amawulire ago twagafunye olunaku lwajjo ffenna ekiro waliwo TV emu eyaga breakings ndowooza ng'egajjeera ku tweet ya mukyala we era bukeredde ku makya nga ze headlines eziri mu mpapula z'amawulire ng'ogyeko New Vision teyabitaddemu nagiraba naye monitor erikubye emikutu gyonna y'ensonga eriwo twali tetukisuubira mu kiseera kino naye Dr. Besigye tasanga mukono ogw'okunyiga amapeesa ag'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda newankubadde nga yaseseetukamuko n'ava mu position gyalimu nga overall commander owa mass mobilization n'asigalawo nga eminent person nga senior citizen naye fighting spirit yagisigaza era abadde alafuubana mu ngeri ey'enjawulo okulabika nti struggle esigala etambula newankubadde nga population si yagiina kakati e Nairobi eyo juzi bane FDC ab'enjawulo bagendayo ne bakwatibwa bamala okukwatibwa ne bakomezebwawo wano era ne basimbibwa mu kkooti ne batwalibwa ku meere mu university. Ekisooka ffe nga banankyukakyuka mu East Africa are we still safe okubaako kye tupulaning ekyenjawulo ku East African level? Historically Kenya yebadde ensi bannayuganda gye tutera okunyigira amapeesa singa wano biba biganye olugira bwoti n'osala booda ogamba kansooke neebakako wano e Nairobi ennaku ziizo bwenjiye ekikola ki ekiddako kati kirabika nga e Nairobi awatakyali seefu oba oli ku kituufu oba oli toli ku kituufu walabika nga watakyali seefu andi ekyo kiviiridde mu bulagajjavu bwaffe obutenyigira mu East African politics ffe nga ab'oludda oluvuganya twalema okuzanya nga pan-Africanist twalema okugaziya kukutandula ku bigere byaffe nti ebigenda mu maaso e Kenya tubyenyigiddemu tutya. Jano katono olowooza ayinza kuba nsonga ki bwe baba nga Dr. Kizza Besigye yakwatiddwa okuva e Kenya ne bamuleeta e Kampala olowooza ayinza kubeera nsonga ki kubanga Besigye bwe tugamba nti okubeera active ku side opposition okubadde nga bw'ogambye nti emirimu yasigala agikola naye okubeera ennyo active nga bwe yali ng'edda olaba nti kyasalibwako kati abantu beebuuza nti ensonga ez'okuba nga ekwasizza Dr. Kizza Besigye nsonga ki era gavumenti emwagaza ki? Kuba kati ye ekibuuzo ekyo kikulu nnyo buli muntu kyagenda okwebuuza naye ansa yaakyo eriwa Felix Kulaije omwogezi w'amagye kubanga okukwatira mu nsi endala tekitegeeza nti poliisi yeekukutte oba abantu ba bulijjo bano ensonga eba y'amagye wano mu Uganda tulina ekitongole kye bayita External Security Organization ESO kyekikola obulimu module eyo okubegera Uganda wabweru waayo kati bo be balina okutubuulira kubanga amawulire galaga nti bamukomezaawo wano agenda kupresentingibwa before a court martial kitegeeza nti emisango gye bamukwatidde gyekuusa ku byekinamagye okitegeera kakati be balina okutunnyonnyola misango kyegyo misango kyegyo kati ffe nga abawagizi ba dokita
ba comrades be batabanyi be kuba dokita tubadde naye emyaka mingi mu kisaawe kubanga nze namulonda 2 mukaaga 216 mirundi eji mirundi esatu ku mirundi ena giyesimbawo 211 kawesa mulonda nalonda mawo wakiwulidde kakati fabaludde naye mu 20s tugenda ku demanding ekyo era kuraije wabata nabakwogera nsonga yakwasiza kanu Dr. Kizza Besigye abamukuusa ekyo twali badde tukidemanding eggwanga lyali badde limanyi because omuntu omukwatira obweru w'eggwanga kitiisa nnyo kikangira ddala ng'ate okumukomyawo wano mumuvuze butereevu paka mu General Court Martial kiraga ensonga gy'abaddeko nti si ya bulijjo ya kinamagye kakati batunyonyole kubanga ttiimu ya dokita emuli okumpi naddala mukyala we agamba yabadde agenze kwetaba ku mukolo gw'okulonkinga akatabo aka Karuya Martha eyali running mate wa Raila Odinga oyo mukyala oyo kakati we gubanga gwe mukolo gwamututte ate mwene mumunywa kakati mutubuulire oli Karuya Martha muyeekera oba Raila Odinga ye muyeekera Raila Odinga ali mu gavumenti yani ya Ruto oli ye running mate we yes so amajega natubuulira ku ekyo dene baloya batandikirawo otherwise nze sisobola kutandikira wano kugamba nti bamukwatidde kino olowooza tewagenda okutandika okubeerawo okutya bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya okubanga bakolera emirimu gyabwe bina bye baagala okukola n'enteekateeka zonna okuzikolera Kenya kubanga tulabye nti guno mulundi gwakubiri nga kumpi ekintu kyekimu kikolebwa lukyakolebwa kubamu ku bawagizi oba nabamu ku bakulembeze mu FDC kati kuno ate kikoleddwa ku Dr. Kizza Besigye tikyenda kuleetawo okutya ogwange gya Kenya. Of course Kenya waafudde bw'oba olaba Kenya waafudde tewakyaliwo mapeesa gosobola kutetenkanyizaawo ate nga yebadde running ground yaffe singa biba biganye wano kuvira ddala mu banaffe abali balwana mu G6 mu G7 mu G8 mu G9 in Nairobi Kenya wabadde wangunyo wa kuconnectinga yes kakati moving forward Bannayuganda basaanye bamanye amakubo ki agasobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga mu bya bulijjo bino mu kumanya okwangu amakubo ga demokrasiya buli omu agamanyi nti kugenda mu kalulu kugenda ku mobilizinga yes naye buli omu amanyi ebizibu ebiriyo okay ebyabadde ekisolo wabirabye kakati eryo kkubo limu erikanyizibwako mu nsi yonna nti liri decent era liri mu mateeka kati waliyo amakubo amalala era agasuula gavumenti nga uprising nga golirawo kati golirawo ba political analyst mu Uganda balaga nti tekikyasoboka kati uprising ekyasoboka naye yeetaaga high level of discipline in terms of organization gye tunaba kufuna yes kati endala ya modern warfare nekaaba ku kubo okwo I mean ku street okwo tie emundu ekaaba mu kibuga Kampala ala ya misana tuku Dr. Besigye akyali n'amaanyi ago agatisa gavumenti okweraliikirira ate bayinza okukwata okumujja Kenya okumuleeta bayinza okukwata ng'oli munafu tebasobola kukwata ng'oli bakwata w'amaanyi alina byakola nze gavumenti yakankwata emirundi 44 kakati kiba kitegeeza siri wa bulijjo era nzo kizibu nnyo omwaka okuggwako nga sigenzeeko mabuuso kizibu kakati mu mbeera ezo zonna ekkubo lye twasigazaawo eryakalulu
zibuzibu naye olina ebizibu byalyo kati abantu ab'enjawulo basobola okupulaninga ebintu ebisingako awo sijja gamba nti Besigye byabadde aliko kubanga bo abamukute balina otubuulira lwaki bamukoze ki bamukute nti as opposition tulina okunoonyanga the advantage side buli mu mbeera yonna gye tugwamu ne tugijjamu advantage era ne tugikozesa ne mu bunyigirivu bonna bw'oba ofunye mu bulamu wabawo side ya advantage kati nze kankubuulire I was in NUP nga ndi mu kibiina kinene bulungi buli muntu alowooza kyamaanyi naye nga nze sina opportunity sina opportunity eyogera ne media sina opportunity erinnya nnyonyi bw'obeeranga mu NUP tewalibanga n'opportunity eyogera na media nga tosobola nga nakukugira clearance olina gifuna ewa Lubongoya ninga ndaba bana NUP boogererawa gobalabawa abamu si bansonga bolaba bewaggula abo ne boogera bye boogedde si bansonga mu kibiina kati fe bali ab'ensonga nga tokkirizibwa kukwata muzindaalo kati nze nanyigirizibwa n'envaayo bati obunyigirizibwa obwo saagala kubutwala nga eyali setback nange nzijjamu the positive part of it nekimaximizinga n'entambula okitegedde nti nvudde mu komera nti kati kanjogere nange abantu balabe waaka wange that's why we are here nze nali sikulabangako era mbakusigala eri singa sikumanyi naye kati tuli babadde okiwulidde empa omuzindaalo nenfuwa ebigambo byange n'otambula nange nentambula kakati buli kintu ekikuggwangako mu bulamu buli mbeera gye bakuteerangawo olina ogijjamu the advantage side of it kati Mwai Museveni ekkubo ly'okumuggyako ebyemundu yalikendeeza tono nnyo kati yalisalako ekkubo ly'obuyeekera fufufumuko wadde nga oliwakyo bakisobola eryokwekalakaasa ekyakibeerako buli dakika tayagala mukuŋŋaane wadde bataano ekkubo lya kubo kinne eddala erya ku military ku nakyalwana nakyo kyova olaba mutabanyi we lyagaduumira kati okitegeera kakati waba asazeewo kuwamba amanya nti yeewambye bwewambi nesiga nti bamutuuteko gavumenti kati n'atulekera ekkubo eryakalulu waliwo dini erya social media litya eryo si kkubo ate social media kuliko ekitambula social media buli omu news editor oli ateekako data we GB 3 najja n'afuumula ebigambo nga webulamu webuzi n'awemula essaawa ezi 2 okwogera ebigambo ebinyigiriza gavumenti okugikyayo n'okugifiisa tereba erimu kwaga amakubo ago okugijjako oba ogezaako okugyayo amaloboozi geeyongera okuwulirwa naye teyinza kugwa gavumenti egwa yokka gavumenti bagikwatako negwa tesobola kwetegula bweteguzi nga obunankanyi enkuyege bwe zinaalya ekikajjo nekimaliriza nga kikoze eki oba kifo nekiyengedde nnyo nekitendewole nekigwa gavumenti si bwe kiba gavumenti olina ogikwatako weba eyidde nnyo nga yakutegula era olina ogikwatako n'otegula at the end of the day physical appearance erina okukolaki okulabika kakati amakubo ekkubo lye twasigaza ly'ebyobululu ekkubo ly'ebyobululu kati tulina okulipulaningira liveemu strategy entuufu okugenda obugenzi nti DP egenze mu field kumobilizinga NUP egenze FDC UPC jema nge babadde mu kalulu k'ekisolo tekikola tekikola era tekikoze era tetufunye results kati buli ekigenda mu maaso kyonna mu mbeera yonna bino bikwatibwa kwa Dr. Besigye kigwa mu proposal fe gye twaleeta
nti omukulu wadde ekkubo lyatulekerawo lirimu eryakalulu naye akalulu tukagenderewo mu maanyi gazi regioni tutambulize omwo buli region esinzire mu kitundu kyayo eyo ekuba emundu yaayo kubanga awo musobola okumukwata amataayi kubanga nze mba nkutte okugulu kuno nkunywezezza ebusoga ow'omubuganda nagwo mu bulago kuba wano wewali sensitive ennyo wewamalamu omuzannyo gwe w'omubuganda mugwe mu bulago oba western akwate mu kiwato anyweze tolina gy'olaga okiwulidde owa north nakwata kuli okugulu okulala okiwulidde kakati aba akyasambagala bwati muntu yennyini naye nanyweza emikono bwati naga tumutegule kati tumutegule nga tutegula gavumenti yabayaye kati ngene NRM bwotyo bwosobola ogitaayiza naye tosobola gitaayiza nga toyina ki ng'oli blanka ng'oli open board so newankubadde lyekuba eryasigalawo ery'ebyobululu tuyina okwapulayinga means ezirikozesa tusobole okukola ki tusobole okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga so katusabe omukulu bamulete mu kooti naye ndabyeko waneeno era moloka zirabikanga zeezo kuba ndaba za military ndabyeko wano omukyala Doreen Nyanjula agambye nti no we are much in the military court martial where Dr. Kizza Besigye is expected to be produced. Our phones and bags are being confiscated at the gate. We are told it's for security purposes. Abaliyo embeera bw'ekyo bweri. Tebaba tebakkiriza bifaananyi mu kooti martial awo. Tebakkirizawo bifaananyi era bamanyi nnyo okukola ki bamanyi obikujjako naye abamawulire baba ne kamera zaabwe tebagala bya busimusimu kubeera mu mbeera eyo tebagala bya busimusimu kanti beefuula nti kooti ya kitalo nnyo nnyo ya njawulo so yembeera eriwo kale katusabe byonna bitambule bulungi sayidi eyo General Kyamba nsaba tugatteko ensonga ya omukulu General Salim Sale yavuddeyo n'agamba nti member wa parliament omu yavuddeyo n'amutabukira n'agamba nti nno bikatabe kasinge agenda kumutwala mu kooti awere ennembe n'emisango egy'okuvoola n'okuyisaamu amaaso enteekateeka za gavumenti. Kino kiza kibeerawo enfunda ez'enjawulo nga ababaka mu ngeri y'enjawulo nga batiisibwatiisibwa olw'okuvaayo okwogera. Lwaki abantu abamu bavaayo okwogera abanene mu gavumenti batekawo eddoboozi ly'okubatiisatiisa awamu n'okusindika obubaka obwokwagala okutiisatiisa okugyawo obulamu bwabwe. Honorable Ssemujju Nganda yatiisibwatiisibwa naye yagambye tajja kutiisibwatiisibwa nga omukulu agamba nti enteekateeka ez'enkulaakulana ti omukulu azaazidibyayo nga azogerera ebikyamu bingi nnyo ekyeteddeyo ku kuzingama kw'emirimu gya gavumenti nabo butakola bulungi emirimu gyabwe olw'ensonga azaabogerera bingi nnyo ebitali bituufu. Kakati enkola ya gavumenti yeno n'abakungu baayo obutaagala kugambwako mu bye bakola. General Salim Sale tayagala nnyo kudiringa n'abantu bali serious abeera mu byabayimbi ebyo era bamujjako ne ssente bwe mpulira bayimbi abo sijui banakatemba bwe bityo kati buli lwawulira argument eziri decent eziva mu political class zimukola bubi nnyo eziri serious zimukola bubi nnyo era option yesooka kukangakanga okiwulidde osobola okukola withdraw ku byobadde olowooza ye option yesooka kati mweyo embeera Ssemujju naye wamba Zulu tagenda wamba Zulu mutabuliiki
mutabuliki engeri gyali mutabuliki General Salenze mbadde muwaga bwerere ekyo yalikoze ne withdraw nga bukyali tactical withdraw kubanga oli gwayagala okutiisatiisa mutabuliki tagenda yes naye ate General Sale ye munnamagye andi kakati atalinako omukono mu government andi kakati General Sale president mulamba ebintu byatambuza wali ewuwe president mulamba okiwulidde sebo president ugango tumumanyi yoli kaguta Museveni oli president de facto opposite ya president ebintu ebisinga bitambulira wa Sale laba prime minister bavuga emoroka ne bagende gulu president ya kyala wano wa Gaboni nomuvugisa kilomita 5 ne bamutwalayo eggulu bangambako omulamuzi omumbu yagenda eyo kusinkana omukulu General Salim Sale naye yamalayo kumpi wiiki namba ngali yalinze omukulu tanamulaba government ya Kinamagye yekola ebyo government ze Kinamagye bwezito bwezibeera jeno abajeno naye ensi bwegenda ng'ekula oba oyagala oba toyagala waliwo ebyo byetukusuuza waliwo byetukusuuza waliwo powers z'osuula kakati omubaka wa parliament akola appropriation wali eri ayina eddembe okwogera ku expenditure sente ezagenda eyo mu operation wealth creation okitegeera n'okuba tooki butya bwe zikoze etteeka limukkiriza obuvunaanyizibwa bulina kati gwe olw'okuba oli jeno oli mutabanyi oli muganda wa president tetukiganye ekyo naye Uganda is not your property. That is the question. Answer yaki eriki ojja kwogerwako General Salim Sale ojja kwogerwako sebo Uganda is not your property utegezeza yes ojja kwogerwako era tomala na biseera mbogenda kuwaaba naffe tukyakwogerako naffe kenyini omuliro tuguleeta lwakuba tubale tulina ebyokola ebirala bingi notatulaba okiwulidde naye nga naffe omuliro tuguleeta omuliro gujja kubanga esente ze bakozesa za muyiwa musolo nze mulaba abeera nabo sijui bani babitex babalamu bebakyalibe era budget ye yonna negendera kwabo egenda kwabo era be bantu be kakati sebo bino bya bufuzi ebyobufuzi mazina gankima mazina gankima gwate omukiro kukoonako oyina gadda bbali so jeno musajja mukulu mu ggwanga wano mu myaka ne mu buvunaanyizibwa mutamanyi omukulu Alexander twenkana yamuzaala 84 nga nange obanzaala kakati musajja mukulu yeewa ekitiibwa ezina ensonga za ggwanga si za buntu wekibanga waliwo n'abantu abasibiddwa olw'okozesa obubi sente za gavumenti ate gwe boogeddeko obwogezi nze nali mu kkomera 2018 nensangayo abasajja sijui kunsa olwo abasajja bali mu public service abo batwala obuwumbi bw'essente nga abamu bafiirayo abamu bafiirayo kati kunsa akyali mulamu muzeeyi yali awo sitoko yamukuba yagongobala bwati alwana kudda ngulu tanakola ki tanafuna mbeera kati bino ebintu my friend ebintu bya Uganda era General Sale asaanya akitegeere bino ebintu bya Uganda ajja kwogerwako ebyo byabeereyo mu bayimbi be ba Catherine kusaasira baani bonna abo kwegamba yalina bajeti yaabwe kale akole ku bayimbi be naye alina okumanya nti alina okwacountinga alina okwacountinga enkola y'ebintu ne sente ziteereddwamu bino simanya sijuyi development simanya modo biki bino myoga bino biki golaba bitambudde bitya ku side yo because sente za miwa musolo sente za government kakati mu bintu bya government okukolera ove mu bwavu bwe bayitanga olukiiko ku kyalo nga abakungu bazze okubasomesa okuva mu bwavu osookanga kutunuulira emmotoka ze bagiddemu abakungu abazze okusomesa emmotoka ze bagiddemu ze basimbye wali
double cabin empya Land Cruiser empya kati boberanga mu lukiiko ng'oli azibasomesa engeri ogenda okugaggawalamu ng'okozesa miliyoni ya sente okiwulidde engeri gyogenda okugaggawalamu ng'okozesa miliyoni ya sente abakungu bazze batudde ne poliisi bawerekeddeko n'amawulire weegali gw'omukungu omubuuzanga nti owaayi emiliyoni eno gy'ogamba nti tugenda kuba mu bwavu bwe tugikuwa Land Cruiser eyo ezaala Land Cruiser ezaala Land Cruiser eyo n'ogivuga ng'ogijje mu miliyoni eno bw'akikuddamu ng'obagamba tugende mu maaso ejja kuzaala Land Cruiser neyola omudidi mpenkoni bw'aba takikuzeemu olukiiko lukomaawo bw'apalaapalanya olukiiko lukomaawo luyuwe mu bikoleddwa byonna esente ziiriddwamu kuva eri gyetwava mu bonna bagaggawale tuzze myoga tuzze biki byonna byonna nga bwe tuzze tubibeeramu tewali tolabawo nteekateeka yonna ekoleddwa tolabawo kuyimisibwa kw'abantu because nalabakawo naawo minisita ng'agamba minisita Kasolo ng'agamba ati kati njagenda kutandika okutambula okusanga omuntu yenna nga akyali mwavu mu Uganda naye nga wabaddewo enteekateeka zino zibayamba okuva mu bwavu Kibooko egenda kuvuga Kibooko evuge kakati minisita Kasolo ekisooka nze mulaba abeera mu bivulu mu bivulu mwabeera yakamana okola ekivulu era ewaabwe eyo Aruna Kasolo aze kuyimba Aruna Kasolo najja oli Aruna Kitooke Aruna Mubiru ono Aruna Kasolo najja ne miliyoni 5 nga za kufuuwa nali ene skini bantu be bonna abo ebiyimbimbi abalimu ebyo olwaini alem abagoberayo nnyo kakati tumuweza PDM tumuwe emyoga agenda akole afuiseko bando ye miliyoni 5 ajje mu kivulu ajoge ku miliyoni emu tujimuwe mukozi nyanti era mukozi ddala sibwa agamba era fere twagala kola tumuwe miliyoni tumuwe myaka 5 okay agenda akole mu kivulu cha rune kiddako kuserena tusula kizo kuba kuserena ekisokera ddala aguleko tebo ya miliyoni ezo ya miliyoni 3 okutula mu maaso wali kakati ne miliyoni endala 5 za kugira ono Chop my money alioka je mu debate kusana zizaliddwa miliyoni alioka tulete debate z'emyoga tujja kikiriza ekyo kubanga tewali atayagala kujoga tewali atayagala kujoga osobola ozizaalisa mugwa zituletedde kyekibuuzo kubanga tosobola kujja abantu mu bwavu nga police joina nga government kisoka teri sustainable okiwulidde eri risike extremely risike kubanga omuntu okumuwa akakadde saawa zino nompa akakadde tomanyi kibadde mu nyumba yange tokimanyi gonsuddemu akakadde okitegedde tomanyi oba nasuze enjala oba ndi mulwadde abaana tamu eno n'essomero lyaganye oba waliwo abalwadde mu nyumba ng'oleesa akakaddeko ate no nga nakakadde ako kasolozeddwako abakaleese programu ezijja abantu mu bwavu ku level ya government teziba bwe zityo programu ezijja abantu mu bwavu ku level ya government zirukibwa mu ngeri ndala ekisingira ddala okujja abantu mu bwavu ebeera political will y'eggwanga obukulembeze burotatinga obukulembeze bukyuka kankubuulire bwe tuba tukyusa obukulembeze wano mu every 10 years nga tukyusa president n'ava mu eno region n'adda mu region endala president omulala tetuyinza sigala kyekimu wabeerawo enjawulo anti buli lwovaako gwe abadde mu western owa eastern n'akwata opportunities ziba zikoze ki
yes zikyuseemu nti gwe bwoba okulakulanyiza nga bwe basize okulakulana eri owesitani bwakwatamu basigaza kapasite yaabwe gye babadde nayo emyaka 4 nga balya kakati obutunite ne zikyukamuko katini ne ziddako mu west mu east kati noba mu luvannyuma lw'emyaka 5 oba tokyalina mwana afumbirirwa ku myaka 13 mu Busoga singa president abawa avuddewa mu Busoga oba tokyalina mwana gufumbiza ku myaka 13 oba tokyalina mwana dropping out of school because of central pad nalaba president yagenda eyo mu Busoga bwe yayitayo n'agamba n'atenda obwavu obuli eyo bannanga obwavu buli eyo kati neŋŋamba wabanga president yatenza obwavu ng'ate ye gavumenti yekola enteekateeka ey'okujja abantu mu bwavu ate nabaye ng'akungiza wadde obwavu obuli eri nze ndowooza gavumenti batekoze kimala oba omukulembeze because obanga oli awaka olemedde okugulira abaana empale ez'okwambala n'essaati n'ebiteeteeyi n'obakungiza bukungiriza naye bannanga abaana bange bali temulina biteeteeyi temulina biteeteeyi nze ndowooza wabawo ekiba kitatambula bulungi of course ekintu ky'obwavu mu Busoga kiri scientifically organized kisukkako endaba eya bulijjo kuga plan olaba nga it's a master plan. Mwami Museveni yakoze ekiwandiiko n'asaba abantu bonna abenyigira mu sente mukuba sente z'emyoga development model kale sente eziyitira mu bibiina ebyo n'okwekulaakulanya yagambye nti tebateebwa banywezi babakwatire eddala baleme kuteebwa okubba sente z'omuwoomusolo ez'abantu okwekulaakulanya. Ayogerako bwogezi nga we yalemera baani ayogerako bwogezi naawe ayogerako bwogezi sente bazitwala dda nze nabalaba eyo ekamuli nembalaba mu district obulala eyo sente bazitwala dda abakungu ba PDM bo bennyini be bazeetwalira ate naye yanyumira kwogera era obunafu bwabwe obunafu bwe babumanyi nga dokita obunafu nga General Museveni obunafu bwe babumanyi nti kati wakunyumyako bunyumya mboozi tagusa nsonga kivula bazitwalanga bwakola ki nga bwe baagala naye nga ku gavumenti eri serious toyinza kubanga wakafulumya billions and billions of money ne bakutwala mu field ne batandika okulaga gardens ez'abantu sekinnoomu ezitali mu capacity ya PDM. Ogamba eno gye yatemye ekitooke omulabye ng'atemye ekitooke ezitali mu mandate ya PDM kubanga okutwala mu project ng'eri mu miliyoni nga 15 ku 2 kitegeeza si ya PDM kuba PDM ogaba miliyoni emu kati ate terima nayika ya mwana kakati ate olambula otya project ye miliyoni 15 noga tukoze era nayo nota science notafuna mu sense egamba nti bano bansetinze busetinze balibo aba PDM bagaba mitwalo 8 ku 9 ne bawandiika akakadde olibaga nomuwa emitwalo egyo 9 ku 8 ng'alina ebizu biyitirivu nnyo zisasaanira asooka ku minzaani ye bano abagaba embuzi oli nawulira nti bagaba embuzi buli mbuzi oba bagibalira miliyoni oba mmeka zali miliyoni mpitirivu nnyo naye nga tebagenda zituusa ng'ezimu nfu ate kwegamba kati abani aba bavunaane General Museveni tayinza abamabaati bonna tayinza uva ku bamabaati tayinza kuleka bakungu ba Minister of Agriculture abagula embuzi emu miliyoni 7.2 embuzi emu miliyoni 7.2 embuzi wa South Africa ne bagireeta wano n'okufa ne zifa era nga be bagamba nti n'okufa zaakoze eki zaafudde zagulidwa sente mpitirivu nga bw'owulidde kuba mu Uganda temuli nte ya miliyoni 7 terimu naye embuzi yagulwa miliyoni 7 esente zisuka miliyoni 7 okitegedde kakati mweyo embeera neeba nga woba tusobodde kusiba abo ababbi buli muntu balabira ddala nti bano babbi baliko n'ebbaluwa toyinza gamba
nti owa PDM atute emitwalo 2 ku muntu atute 10 ku muntu nti yo bamume bailo abyokolo bato bitegeera wabaawo injustice etasobola kukola ki eyetaaga okuweyinga yes kale nga tumaliriza gavumenti eno olowooza kyalina kiyinza okukola abantu okuva mu bwavu ebintu ebijja abantu mu bwavu toyinza gamba nti ogenda kujja mu bantu mu bwavu ng'obuyinza obulemedde ekijja abantu mu bwavu ye political power eyo eba n'omuntu yes kubanga ogikozesa okudistributinga opportunities okitegedde yes kakati opportunities wano mu Africa kya buntu kimanyiddwa nti buli akwata tiimu ye yesooka okulya yes abooluganda abako n'ab'emikwano ne mu kitundu mwova mwe musooka okulya kyovola bwe kyali ku Obote 1 everything was akokolo nekijja kwamini bamalia Mungu ne bateking over basula mbaya ng'ebintu bye babirimu mu staff adirisi bonna bawali mu staff adirisi bali mu state house eyo nga beyagala tuze ku mabi mu 7 Obote tunakomawo era ne kiba kyekimu tebayigira mu byafaayo by'obufuzi by'ekifirika temuli kuyiga kubanga tetuli bazungu abazungu batera nnyo okuyiga n'okubenchmarkinga n'okukola predictions okuteebereza ekinaabeerawo ne bakyetegekera ffe engeri gye tulina obutonde bw'ensi obwamalayo okuyiga kwaffe kuliwo wakati mu bazungu kizibu okusanga omuti guno ogw'emyaka 5 nga bwe guli guyimiridde guli mu garden tekisoboka Israeli ogusangawa tesobola okiwulidde naye kati wano tebayinza nakugamba nti oli yasimba musimbe gwamera gwokka ne bakutakiza butakiza okiwulidde kati olw'environment eno eyaffe eri nakyo tulirakisinga nnyo netwosulirayo gwannaggamba mweyo ensonga kakati ekyo bwe tukivaako ebyobufuzi by'ekifirika twali badde tuli bulungi nnyo singa twadoptinga political discipline y'abazungu kubanga omuzungu aswala naife tetuswala omuzungu alina ensonyi kubanga wano singa ebyamabaati ebyo byabeererawo abanene mu gavumenti singa baali kulya likuliraawo kati ate omuzungu omugamba nti wabbya amabaati go watch this no I can't remain in the office I cannot Minisita yagamba nti yakeeranga amabaati gali mu lujjalo tamanyi bwe gajja webale nnyo nagamba kangatwale ku kiyumba ky'embuzi eyo statement oyinza ogikola mu bazungu tekisoboka kakati mweyo embeera ffe tulinga nsolo kakati oli bwakwata obuyinza wano tiimu ye yeerya erira ddala to the maximum oli natwala ekisambi abala ne mufa kati solution ku development is political change kubanga obuyinza bukyukamu kati olaba Northern Uganda teri kyekimu ne Eastern bw'ogenderera olabawo enjawulo omanyira ddala nti bano baali babaddeko mu buyinza n'abantu baba bagenda mu diaspora mu exile abamu bakaddiye abamu bafudde naye bazaaliddeyo abaana sente baziweereza kubanga baaliko mu buyinza bw'ogende West Nile era omanya nti bano baali babaddeko mu buyinza wansi wa Idi Amin yaleka azimbyeyo n'ekisaawe ky'ennyonyi ezigwa ne zisituka njenjawulo oba ogirabawo wali bizinesi zitambula bw'ogenda eggulu olaba nga titookera olutwa baali baawo kitugu mu ggulu olabira ddala padel olabira ddala nga bali babaddeko mu power wadde ng'olutalo lwabayitamu lwa myaka 2 bali covering bw'ojja mu Buganda otegeera ddala nti abazungu baali wano establishment za leadership zonna ziri wano tuli kugombolola okiwulidde lyali lya Ssaabasajja Kabaka nakati likyali naye abazungu babikulaakulanya parliament ojjagiraba wali ekikwegamba webiri ebikola gavumenti n'esente ezigenda wano sizo ezigenda mu east kati bw'ogenda mu west
otegeera ddala nti bano bali mu power bakyagirimu ogendeyo mu lusaalu wansi n'osanga ennyumba ya buwumbi busatu ng'eri eyo esirise yakula neewola ekola lumu Christmas holiday na Easter holiday lwebeera bize eri eyo abaana bali Kampala abalala bali mu America ku nyumba balekawo mu kumya liri mu kaboys kotake ennyumba yonna nsibe ne kufuula ez'amaanyi okitegedde omukulu abeera nga monitoringira wano kati asikali aliridda wakola ki okiwulidde asikali ali mu kayumba kakembwa ali awo faamu bagirabirira okiwulidde erina ttiimu egikola ki obuwumbi busatu ng'omusajja yabuteeka eyo yagisiba solar pano yagikola ki kwegamba ngeri self contained eringa eri mu makindi ekizungu kakati tekisoboka mu east tekisoboka kale tweyanze katukulekerere wano byetwogedde byebyo nejja nobigirwa tujja kuba tukomawo omulundi omulala bonna abawo ensonga yonna tujja kuba twongera okuba nga tugitunuulira n'okulaba byonna nga bitambula gye nosanyisa okuba nga twogeddemuko ku nsonga enkulu bwe zityo naddala ezikwata ku ggwanga lyaffe tukkiriza tukusiibule tukwagaliza akaseera akalungi. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange eri 0766599167 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.